Gashumba gwe ku passport yojjuzaako mulimu ki occupation yojjuzaako ki oba bw'oba applyinga visa ne bakugamba nti occupation ojjuzaawo ki okola mukono mu nsawo okola mukono mu kkooti oba oli mukubi wa cuuti oteekawo nti cuuti kakati nkuwadde ekipapula jjuza Frank Gashumba Uganda ni wadde ng'ogamba nti ate oli muvandimu omusiru occupation cuuti ndi occupation cuuti sajja omukulu kakati kino kikulaga ki ono tayogezangako ku mutwe ono ebbanga lino lyonna ayogezanga lubuto kitegeeza takuwaanira bwereere era tavuma muntu nga tewali amusasudde wabula ate asobola okuvuma singa anaakusaba n'ogaana okumuwa kyova olaba yagamba ebimu ku bimuwalanya His Excellency Bobi Wine mbu teyamuwa mabugo nga taata we afudde yeyatta kitaawo oba kitaawo yatufiira kitaawo ne His Excellency Kyagulanyi baali related how musajja mukodo nnyo omukuula erinnya ebbisi omusajja oyo ne bwe nafiirwa taata wange teyampa yadde olubugo olw'emitwalo 5 bwe kibanga okuva kwa taata gwe wali okubaze kukolamu ssente taneshira tugenda kukuwa amabugo anti goliira mu mirambo kashira katuge kwolwo His Excellency agenda kukuleetera amabugo ga bukadde 10 naffe wano tujja sonda n'abala anti oyagala nnyo ssente mu mirambo oba amabugo ge gaali gagenda okuzza kitaawo akasajja ne kawunnunanga ng'empuuna malungu ki ekiri mu nsawo n'afuuka ki ekiri mu nsawo ate enkya ne kajja mukawabula ku byobugati gwowabule ky'omuntu ategeera ku byobugagga by the way mwe bannayuganda ebiseera ebisinga bw'osanga motivational speaker mutuge motivational speaker alina okukubuulira ku by'okuzimba ng'abyogerera mu nnyumba ye alina okukubuulira ku bya bizinensi ng'abyogerera mu ofiisi ye gy'omanyi ekola sizini ez'abagashumba ez'amalindirizi ez'okulabiramu ppono abeera mu ofiisi n'alabiramu ppono mbu ŋŋenze kukola okola kiggwe ate abafere bapangisa ofiisi nga zisibanga maka n'atuula omwo n'alaba ppono ateekamu ekitebe n'ateekamu n'ebifayiro ne mujja buli we mukuŋŋaana yeefuula ali bize ne yeefuula alina byawandiika naye gwe Gashumba singa wali bize okuva edda singa tokyapangisa singa olina ku by'obugagga ebirabwako era singa omulimu gwo si gwakusabiriza naye keewola emmere oba nabanyumizaako ku mukazi w'entinda keewola emmere ako keewola engoye ate wano we kaliira emmere seba akakulu ewaali yeeti kajja pakino na kino ne bakamusanga ali yeeti ng'alina gwakolako kepositioninga ngako obuvunaanyizibwa ennyo akatiibwa ennyo ne kenyiiza ne kabeeraawo ne keesiriyasinga bwe bamala okukawa emmere ne katambula jjuza ali yeeti naŋŋamba kaŋŋambireko kanasasula essente zange ez'emmere namala kakuba ne katwalayo ssente z'ali yeeti abo ab'engoye akasajja kanyumira bwereere tekazisasula era tekayagala zisasula ne kabeerawo nga kapeekinga layifu ne kakeera ne kakuba engatta eddagala nti kawuulu ne kagolola bulungi ne kasiba ettaayi then ne kagenda mulimu gw'okufera abantu kalina gwe kaali kafezaawo kalina omuzungu gwe kaali kafeze mukamutwala wa Museveni atandika osappulayinga ng'ebyokulwanyisa Museveni n'atokiddangamu gwe Gashumba okweyingiza mu security intel idiot gugwani aleeta abasappulayinga gavumenti emmundu era by the way mu nnyimba eziri kutta olumweruli mu nnyimba eziri kutta lwe tulisituka okujja otegedde kyentegeeza walibeera omu ku basappulayinga emmundu kubanga wabalaga nti omanyi gye ziva kakati n'otambulira mu kufeekinga obulamu n'otambulira mu bulamu obw'okuteebereza omusajja omukulu nga gw'amanyi abawola eriyo amanyi abawola nga ye teyeewola eriyo amanyi amaduuka agatawola nga teyeewola oba eriyo amanyi abakodo nga ye simusabiriza nkugambye awo woyitira abasajja banne abakodo nga bakusaba lisiti y'abakodo oteekamu basajja banno nabo bwe bababuuza lisiti y'abaleebeesi abalembesi bamasikiini empuunyiwuunyi naawe obeeramu nalabye
aina interview gye yabaddeko n'avuma his excellence tonyumiza bullshit tonyumiza kati gwe oyina moral authority emwogera nako gwe ponga byoya kati omwogerako ng'osinzidde ku ki omusajja ogenda myaka 5 ng'okyazunza ekibatu mpaako n'afuuka mpaako ate bwe bamumma n'alufuula olutale era n'avuma nnyo kitaawo bwe yali afa teyakugamba nti omugabo gwaguterese mu nsawo z'abantu kitaawo bw'aba teyakuyigiriza kukola ng'ate teyakukolerera gwe wayavuwala mayisa linda nfambi kyokka ate teri kintu kya bulabe nnyo nga kufeekinga bulamu okufeekinga obulamu kikuumidde bangi mu mbeera embi kuba we walifunidde ssente ogule poloti ogende ozimbe ate landiroodi abaakubanja obukadde 12 jjukira abantu obalaga nti ennyumba gy'osulamu yiyo naye ng'ate ennyumba gy'osulamu opangisa mpangise ate babanja kakati gwe yaligambye kanzimbe y'akayumba kange mu kyalo ate ssente ozimalira wa landiroodi osobola okukuuma omutindo by the way Franga Shumba singa wayiwa buvunaanyizibwa nga bw'otalina nnyumba Kampala walibadde n'ennyumba ewammwe ewaka mu kyalo eyo naye omuntu atalina yadde n'ennyumba mu kyalo kati aŋŋambe mbuyeeko ki era muntuule muwulirize ku ki era jjawa odaste evuma omuntu obusiru obutategeera oyo omwavu bw'ate emponga byoyo ng'atabbye ssente z'abantu eziwera akumpanyiza oyo gwe mulaba abantu abawerako naye ajjawo obuvuma obuyita omuntu omusiru omukulembeze yalondebwa abantu nga yeye mugezi agenda asabiriza Kayibanda yagamba lwe baggala CBS yakeeranga ku makya leero mpitire ku lyani nsabirizeewa leero nsabirizeewa kakati omusajja mukulu nga yitakeera kuyiiya mutwe gwe bwe nkola bwe nti tutunda bwe tuti bwe tukola bwe tuti tukola loosi bwe ti tetugenda kukola bwe tuti bwe tukola bwe tuti tusobola okugaziya akatale nga ye agaziya luseke kyuti bwe nkola bwe nti nkola bwe nti bwe nkola bwe nti nkola bwe nti ate akakasajja n'abakazi be katwale wakakababbe ekiro weewuunyi kakukwana oyina mukubu ssente olowooza ogenze na mugagga munno nga weebaka ko nga kazuukuka nkakuba kyuti takakucekera toddangamu kwogera ggwe mu bantu kati oyogere mbuki namulabye Mukyagulanyi ye nnyini yagamba nti revolutionalist omutuufu abeera mu kkomera oba abeera magombe oba abeera mu buwaŋŋanguse kakati mu budde buno ani ali mu kkomera gwe kyogawo kuba kwabesigye mu kkomera kakati kuyamye nnyo struggle okusinga European Parliament oli gye yagenzeemu kati Besigye bamusibye ebintu bisse kuba ebyo ebitegeeza ebyobufuzi abantu tebakyawambibwa abantu tebakyattibwa era tebakyasibwa Besigye kasita bamusiba abanga Yesu abaatufiiridde ebibi byaffe tetuddamu kubonaabona mumugambe kagobake gambe Dr. Besigye yonna gyali kagobake naye nga gwe Frank Gashumba toddamu kwogera ate n'ekirala oswala kya buswavu nnyo